Katubanjulire bannaffe aba Jolam Financial Services bano nno beewaayo okulabika nti bayamba ku baana ab'obuwala abaagala okugenda ebweru kukola ggwanga lya Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Dubai naye ng'obusobozi bw'ensimbi tebuliiwo bakuyamba mu kye bayita Foreign Employment Loan oba okuteekamu ensimbi n'osasula ng'otandise okukola gwe wenna ayagala okulabika nti oganyulwa mu nteekateeka eno. Olina okuba ng'oli wakati w'emyaka 20 paka ku myaka 35 passport olina toyina byonna babikuteekamu ne input n'osasula ng'otandise okukola. Bakolagana ne kampani eziri credible bulungi ezitambuza abaana mu mazima okubafuna yita ku namba y'essimu 075 26 73 640 bakubireko okumanya ebisingawo. Beba Jolam Financial Services bagamba nti tambula kati osasule oluvannyuma. Yebo omuyisa meggali n'abaki ntunulira abavubuka ne mbasaasira bali ku tekinologiya bali awo mbu bayisaamu bantu gaali ayina essimu eno seereza kuba naye eringa kompyuta yimbu ayisaamu bantu gaali gwofunyeemu ki mu kumuyisaamu eggaali. Yebo omuyisa meggali n'abaki n'afuna enkovu so nga ate ku tekinologiya abantu bayigirako ebintu. Nze nnyina abaana bentuma mu office ne banoonyeza byembanjagadde ku tekinologiya ne babireeta nga n'ababitunda sibamanyi biri ku tekinologiya. Ng'omuvubuka w'omulembe omutebi tekinologiya omwesulu babbye oba ng'omukozesa bino bya TikTok katulabe Katikkiro ng'ayimba kibaluma ng'omweyambisiza otya nga tonnalaba Katikkiro bw'abayimbiramu kibaluma. Obubaka bwakutuuka awo kirungi Oweekitiibwa Katikkiro okubaako ky'olangira ku intaneti ndowooza ky'ekintu kye twalirowoozezza ekinaffe ennyo ekiyinza okukolebwa ku intaneti nga n'omusiru asembayo ku kyalo kyasooka okulowoozaako baggulawo ekibanja kulanga byatunda naye bubeera busiru bwoba buseeguwe nga ne banneekolera byange essere ennaku zino balangira ku mikutu gino emikwanira wala nti ntunda ebyange era ssebo Oweekitiibwa Katikkiro ne delivery bazikolerako ne internet esukka kulangirako bbaga Oweekitiibwa Katikkiro akulaba akuyite nti jangu onguzeeko ku bbaga y'ompulire bwewooma esukka kulangirako jini maviga mukulu n'empirivu magattako mikisa esangwa ne internet esobola okufuuka ggwanga mujje nga nammwe mwafuula CBS ggwanga mujje mu 2009 nga Oweekitiibwa Katikkiro yaliwo ebiseera ebyo yawummula Engineer JB Walusimbi agaaniddwa okugenda e Bugerere. CBS yayinanga obulango bw'Abajumaayi, yayinanga obulango bw'Abasema Properties, yayinanga obulango bwa Berolaga oba obwa Nairo Special oba obwa companies ez'enjawulo ne programs ez'enjawulo. Naye zonna mwasalawo muziteeke ebbali ku lunaku olwo CBS n'etandika Masaka kikutte, Egindi kikutte, wano kikutte lwa nsonga nti Obwakabaka bwali buzindiddwa. Ng'okubaako ky'olanga oba okutambuza bizinensi yo programs ez'enjawulo ku mukutu gwa Buganda mu budde obwo kyali tekiyinza kukola sense ng'Obwakabaka buzindiddwa. Kati olowooza nze yeekolera itongo omusajja yasoma endongo n'enjika enkuka mu buli sekita okujja njogere ku ndongo naye ng'ensi mwendi mu kugitundira oba mwenjagala okugitundira mulimu ebitateredde, mulimu ebitatambula bulungi. Internet mukutu gw'amawulire omugatta bantu oba mukutu gwa byampuliziganya omugatta bantu kwe tusobola okuwuliziganya ku nsonga ez'enjawulo. Internet esobola okubeera ggwanga mujje, internet esobola okubeera emmanduzo, internet esobola okufuuka eno kikutte nga nammwe mwakikola mu 2009. Oweekitiibwa Katikkiro naawe kennyini ng'omuntu olina emirimu tegiwasoma kubanga Obwakatikkiro si mulimu katala wadde nga gwe wabufuula mulimu. That's why Obwakabaka bwaffe wabwonoona kubanga ezo position mwe muli ne kabineeti yo zaabanga z'abaweereza so saabakozi. Bwe kiba ng'olira oyo omutendeke akolera mu Mayiga Buule Advocates Company ng'era oli muwandiisi wa butabo omutendeke gwe lwaki bw'ojja ku internet ozinirako kibaluma? Lwaki tolangirako butabo bwo King on the Throne? Lwaki tolangirako ku kampani ye ey'abannamateeka kuba nnaalirowoozezza obanga agamba
nti yeekolera oba gundi intaneti ebawadde omukisa ne mulemeddwa okugukozesa okulangirako bye mutunda naye nga naawe position mwoli ekuwadde omukisa olemeddwa okugikozesa okulangirako byotunda bw'oba gwe ku intaneti oyolesizaako feelings zo just kyekikulowozesa nti ffe Abaganda abalaba ebitagenda bulungi mu ggwanga kabobeere Buganda tetugenda kusooka tuwummuze bye tulina okulangira ku intaneti twolesezeeko naffe empulira yaffe kubanga era nkikkaatiriza kuffe tewaliwo ayina nsonga Namayiga omwana wa taata we ne maama we ensonga yaffe eri mu ofiisi eyo nti Oweekitiibwa Katikkiro ofiisi togikozesezza bulungi era y'ensonga lwaki buli lwojja okuwuliziganya n'Abaganda oba mu kibaluma nze ow'omutima nze owaaki gwe bw'oba okkiriza nti oweereza bulungi teweetaagisa kukuutira ndingiddi obuweereza buleekaana ng'ekigambo omwana omujja na nnyina kyo kyokka kisobola okweyogerera kitegeeza ki naawe singa walina obuweereza obulungi Oweekitiibwa Katikkiro ng'Abaganda tobalekeddeewo gaapu yakufunamu ttoma tewalyeetaaze kwefuula ate ddiikuula kubanga ate ennaku zino oluusi waliwo wendaba nga toyina njawulo n'ono gayi gwe bayitanga Dickson Kafeero gwe yayimbako Dix weewangulukuku toyina njawulo na Uncle Chumi Oweekitiibwa Katikkiro toyina njawulo ne Rita the Dancer musobola okuba nga mutambulira mu kategori yetya y'emu lwa nsonga tomanyi bunene bwa ofiisi mw'otudde tomanyi mugaso wa ofiisi mw'otudde era omuggo gwe baakukwasa giyite ddamula ate gwe mwana totogikozesa kukuba balabe na kugaziya Buganda ng'abaakusookawo Buganda eyinza okuba tekyasobola kugaziwa mu nsalo naye ate Buganda esobola okugaziwira mu nsalo zayo zennyini z'erina ng'okozesa omuggo gwa ddamula naye gwe oyagala gukuba Baganda ku mitwe wabaako omuganda atulugunyizibwa n'ojja n'okyenyumya wano baamukuba ne bamubongola amannyo mukuuma ddamula nga gwe yalina okutaasa omwana oyo gwe bakubye ne babongola amannyo ng'okozesa omuggo gwo ogwa ddamula tewakukozesa ofiisi wagifuula ey'okulwaniramu entalo ofiisi eyo wagifuula ey'okwawula Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda n'otuuka n'okutugamba temugeza ne muleeta wano eggaali zammwe ffe gavumenti yatuwadde obukuumi obutumala eggaali kye ki eggaali yeyo yawerekeranga Ssaabasajja Kabaka okuva mu lubiri lw'ebbanda mu ssaza lyonna gy'agenda paka eyo gye bayita eggaali ne Buganda yayinanga eggaali yaayo mwe muve ku zino eggaali z'abantu be musanga eyo mu bivulu ne mubakuba obwama ne mubawaana nga baakuba n'abasawo ezo si z'eggaali naye waliwo eggaali ya Buganda ne wabaawo eggaali y'okununula ensi eyo n'ogigamba temugeza ne mudda wano kyokka ng'ate nkakasa buli lw'ogoba abanyigirizibwa mu lubiri emmengo oba ogobye Buganda yonna kubanga Abaganda ffenna tunyigirizibwa tewali Muganda oba owakabira endala atannalega ku bukaawo oba gavumenti y'omumpembe ekaguta Museveni nga n'abafu obufu kubanga nazzi kuno ng'omuntu we yeefiira agamba mpummudde kasita ŋŋenze ebyokunsimbi tadde n'ennaku zino n'abafu gavumenti ebalumba y'emagombe n'ebasimulayo abaana ba Buganda ne bafuuka bamasiikiini mu kitundu kyabwe abaana ba Buganda ne bafuuka abajeere ne bamaliriza okusoma naye nga balina okusomerako kakoosi akaani akusindise ffenna ng'Abaganda gattako kabira endala tuli bakoowu naye ng'ate bw'oli mu kugobaganya temujja wano gavumenti yatuwadde obukuumi kaakati ate nga tulaba ne Ssaabasajja Kabaka bw'aba atambula era gavumenti eba yataddewo obukuumi omuli emmundu naye eggaali eno ye yabugirizanga nannyinimu mu mukwano n'okuggumiza ekitiibwa kye kubanga nnamunsi ekimukuula ow'enjawulo abugirizibwa nkuyege eyo n'ogigoba nti temugeza ne muzza wano temugeza ne mukola muti kakati omutimbagano tugukozesa mu kiseera kino okutereeza obwakabaka bwaffe
Kuffe tewaliwo atalina kyayinza kutunda ku internet kubanga abasinga tulina emirimu gye twakenguka either mu kugisoma oba practically nga twagiyiga. Nze ndi producer omutendeke, nze ndi bivulu promoter omutendeke, ndi manager omutendeke, ndi writer omutendeke, naye ngenda kubituuzaawa mwene ensi etateredde. Nga naye walaba nga tekikwetaagisa kuba bulango ng'Obuganda buzindiddwa. Then lwaki nze nnanga kyentunda ng'ate ndaba waliwo ebitagenda mu maaso bulungi mu Uganda. Era nze okubanga nina okubaako byentundira ku internet nga sinnatereeza mbeera ya misolo gino egyekanamye kubanga gwe ngenda okubiguza yafokasinga ku kimu nsedde. Naye nga yeerabidde nti ate nange gye mbisuubula babinsedde. In that kansooka entereza embeera y'eggwanga emisolo girevolinga ebintu ebirala bigenda kwekola byokka. Mayiga w'ekitiibwa Katikkiro, nze tekinneetaagisa kudda wano neererejje bw'oba ngoba kwogera ku Museveni nzire mu kutunda byennanga nga bamalaaya b'oku mitimbagano, oba nzire mu kulanga byentunda oba byenji okwolesa ebyo ebisobola okumpa ssente. Ebyo sirina we ngenda kubitunzanga eggwanga tebinnatereera. Kansooka entereza eggwanga ebintu ebirala byonna ssebo w'ekitiibwa Katikkiro bigenda kwekola byokka, bigenda kwetereza byokka. Nga n'Obwakabaka bwa Buganda bwe bwavaawo ng'ogota abugjeyo ne butatuula eyo yonna gye bwatuula naye ne busalawo okulisikinga buyingire ensiko busooke bugjewo ekizibu oluvannyuma butereeze mpola Obwakabaka bwa Buganda. Naye ng'ensiko mwe bwagenda mwalimu n'okutwala obulamu obw'abaana ba Buganda. Emitwalo ameka? 5 egyatokomoka wano ewaffe Buganda mu Central. Emitwalo 5. Kitegeeza nti embeera etali nnomo tesobola kukozesa bintu biri nnomo okuggyako ng'omaze okugitereeza. Oweekitiibwa Katikkiro ennonzo omutimbagano ngukozesezza oba osanga bulungi naye gwe aguzinirako amazina n'oyawuza. Kibaluma baani bekiruma. Waki weewaako obujulizi nti oli Katikkiro mubi kubanga bekiruma si Batoolo, si Banyankole, si Bakakwa, si Baluulu era si baki wabula Baganda. Mu bufunze naawe okkiriza nti olina bw'otasanyusizza wakati mu buweereza. Okkiriza nti obuweereza bwo Abaganda bubasinye kubanga bwe waliwo akajja waliwo amaloboozi amatono agakwemulugunyangako omanye ensonga lwaki tewagafangako. Ate ge gaali amatono ng'amangi gagamba nti weebala emirimu. Ensonga lwaki essaawa eno oyanikula era obyekwatiddemu kubanga naawe okiraba nti amaloboozi amangi ag'Abaganda si masanyufu yadde n'akatono gy'oli. Tewali akuyisaamu ggaali naddala nze oba baba bakuyisaamu eggaali kyo kyabo. Naye nze nkujjukiza bujjukiza ssebo w'ekitiibwa Katikkiro y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga neewala okumpanda ebigambo mu kamwa n'enkozesa ng'obubaka omuntu bw'asoose okwogera n'enzija nga nnyanyikula ogwo. Ssebo w'ekitiibwa Katikkiro okwetonaatona amaganza okwefuula ddiikuula mu ofiisi y'Obwakatikkiro tekiwooma. Tekiwooma. Go ge mazima. Weewaawo oyinza okuba oli myaka gyaffe, oli muvubuka munnaffe nga ebagamba naye twalaba maama akutukuumira mukuuma ddamula. Maama mukuuma ddamula mu butuufu ng'otuuludde. Kakati okuddaawo weekola obungodiira ozine koodiina okola oti oyawuze maama otuuke n'okutulaga obuwale bw'omunda. Tuba tulina okugambako nti Oweekitiibwa Katikkiro kano kayiseemu kubanga nnyini kiggwa yakiweebuula. Ate eggwa ddene likwatwamu nannyini lyo. Tewali Munyankole oba Mukiga oba Muki ajja kulaba bukyamu bwo kubanga bo tebamanyi nnono zaffe. Naye ffe Abaganda ffennyini ffe tulina okwetereereza. Either oveewo oba otereeze. Gwe wennyini wayogera ku bwokatumwa obwonoona emikolo lw'amazina ge buzina.
kakati ate naawe toyina njawulo na bukatumwa buno kubanga bukatumwa butono nnyo n'omukolo ogw'embaga oba okuwayira mutono nnyo ku position mutudde ng'owekitiibwa Katikkiro okuziniraziniramu obuzina bw'ejjeeguulo okuziniraziniramu obuzina obw'okwawuzanga ne nkusaba ssebo owekitiibwa Katikkiro oba ne nkutegeeza tumanyi kyokkozesa omutimbagano n'okukusinga waggwe bw'oba owulira nga Uganda ntereevu nnyo watuuka nnyo kati gwe tandika okulangirako by'otunda gwe tobirina langirako obutabo langirako kampani kati ate ffe abajeere abawejjere fe oyagala tudde mu kulanga nga naawe yatuuka tonnalanga okyali mu kulwana ntala ate oluffe teri akuyisaamu ggaali kino kye tukola katala lyaffe kubanga ffe tulina okweterereza oba ffe tulina okwegambirako si kuyisaamu ggaali si kukakkanya si kujolonga yadde okukufuula obwebigere naye kodiina oyo gozinaazina n'ebisitatimenti byojja n'okolerakolerako wano bankubira essimu ne baŋŋamba nnangirire ate essaawa yemu n'oli ekigambo kyo anedda abawagizi be bankubira baani abo abawagizi abaakukubira essimu nze nina ennamba yo ab'ebuddu balina ennamba yo baani balina ennamba yo kuba wagamba specifically bakkubira essimu so si nti nawulira amaloboozi agaŋŋamba bankubira essimu abakulembera Nuupu enkya nodda nedda nze nali ŋŋamba abawagizi ba Nuupu baani abo abawagizi ba Nuupu abalina ennamba yo Oweekitiibwa Katikkiro nsonyiwa ngenda kukozesa ku kigambo ekinene naye nsonyiwa nkyewoze bwewozi oba nkyekoppye ekisolo kye bayita embizzi kyekirya kyekisesema ne kiddamu ne kirya then olaba bw'obanga okola statement omakinganga sure nti tedde kubanga ne statement evudde mu kamwa k'Oweekitiibwa Katikkiro ne confusing Abaganda kitegeeza teyabaddeweyo package binze yeekolera siddanga okwewozaako ku byenjogedde kuba mmanya sikulekerawo muwaatwa gwakunkuba mu bituli nze nzire nkutegeeze kye nnabadde ntegeeza Oweekitiibwa Katikkiro mulamba mu nnamateeka omuyivu okola otya statement nodda okiwondere mbu mwanfunye bubi kitegeeza toli munnyonnyozi mulungi era office mwotudde togwanidde kugituulamu Oweekitiibwa Katikkiro omutimbagano guno gw'oyogerako twagukozesa dda okulangirako bye tumanyi oba okutundirako bye tumanyi Maka Makumbi bwe yafa Gustavo Kadonkamu yafa ku CBS nemumuwanga essaawa emu ng'essaawa emu tolina nnyimba za Kadonkamu ziwera 5 z'oyinza kukuba mu bufuzi mwasanga kuko nemujjabula buki bujabuzi nenkwatagana ne bannange asooka ye muzungu David Kadonkamu music analyst mugende mu following owokubiri Smart Mugenyi Kiwuwa Mugenyi owokusatu ndowooza yali Kajubi Omuseenene owokuna yali omwana omwami we bamuyitanga David Ani ng'ovudde ku muzungu David walingawo David Ani mwerabidde erinnya ne tujja Kadonkamu ku mpewo zammwe ne tumuleeta wano wasobola okufunira obudde era bwe mba seerabidde nali ntuukiriddwako management ya CGSFA ng'eyagala nzire mu kifo kya Maka Makumbi ne mbagamba nti bwe mba nnaakola Kadonkamu njagala essaawa 3 sibina bye mugaba essaawa namba nzije njagule bujabuzi nze njagala oluyimba lweluzannya nkubuulire inspiration yavaawa ani yaluwandiika ani yakuba sologita ani yakuba besgita era lwali lukoonani we mwagaana okukopalatinga nange ne baga siina kyembaagaza nno neemanyi neŋŋaana okujja ku CBS omukulu omu gwe mwayitamu mu nnamateeka erinnya nja kwogerako limu balimuyita Sansa nemunnyonnyola ensonga lwaki siyinza kukolera ku CBS kubanga mwagala njogere ku kintu ekigazi nga njabula kiki kijabule nabasaba essaawa 3
Actually saba na sente. Nganeja sente tunakyogera kubanga nzikyo si kyekikulu mu nsi. Jajjange yanga kulembeza mulimu. Sente sijja kuweereta. That's why nagamba wana abantu. Yoyo otawotegera sente sikugoba sente. Saayogera na ku sente nabagambye ekintu kimu akakwakuliza akali mu contract gye mulina okumpa okukola nammwe mulina okumpa essaawa 3 so kuweereza kadonka kumpewoza mmwe ne mulemererwa ne mulabanga essaawa 3 temuyinza kuzimba kikyentegeeza gwe kino kyoli mu kusomesa twakikola dda nammwe ne mutunoonya tubakolere twakikola dda nammwe ne mutunoonya tubakolere nete tukyayinza kutukola nga waliwo eritateredde ffenna tulina obukugu bwaffe ffenna tulina bye twasoma ffenna tulina bye twakenkuka ne bye tuyinza kubiweerereza ewatateredde nga bwe bagamba nti ekyuma kino ekya cancer radiotherapy kiyinza okuba ekyalayisa okusinga ate wekigenda okutuula iniga ne bw'okigula nga tonnazimba wekigenda kutuula obeera omaze byambulago naffe essaawa eno ne bwe tunaabaako bye tutunda mu ggwanga eritateredde tunaaba tumaze byambulago gwate mbitunde mala okufuna ssente ngenda kukola kikugula ttaka ate munnamajjajja alisende mbuye alyagala n'olusi litutta obulamu bwange neegulira entuuyo zange natembeezanga mwami Katikkiro Bbaga kanatembeezanga mwami Mayiga G nansasula bulungi kuba akasente ennaku zino akalina agaggawadde n'okuduuluka kungi ne bwe namala okugula ettaka kyekyaddako munnamagye yalisenda bwe nagula emmotoka kubanga waliwo embeera y'obuteewala kola bubenje ku nguudo kubanga ensonga lwaki eyitibwa accident nti ejja mu butanwa waliwo omukyala twali tuvugedda 2015 tumukalabula n'agamba oyinza otya okuntumira waliwo ne mugamba omanyi ensonga lwaki eyitibwa accident terina formula kati Jimmy ani ono Guy Akena najja nankona ku mmotoka ya Mafika Nyamunyu naye kyalina okukola kumukuba amasasi ninga emmotoka eyo yagigula oluvannyuma lw'okukolera Katikkiro delivery kati tugenda kunoonya bugagga bututta tetugenda kunoonya bugagga bututta twagala tunoonya obugagga nga ddala ensi mwe tugenda okubuliira evaluwinga obugagga bwaffe n'entuuyo zaffe si munnamagye kuva eri najja nasenda ennyumba ya Sserunjogi si Kiconco kuva eri najja nasenda abantu mu Lusanja si Mayiga kuva eri nga yatuwa already eriisi aye najja natusona mbu lino ttaka lya Nkuluze nedda awo tubanga abazimbi naye nga tutandikidde ku kalina waggulu etaliiko misingi twagala tunoonya obugagga nga ddala bugagga obw'ensibo nga kyonna ky'obuguzeemu n'abazzukulu babyakisa nga ate nga tekigenda kukussa Mafika Nyamunyu kukuba amasasi ng'okolobodde emmotoka ye oba ntegeerekese bulungi mukama wange situkulinaako buzibu era situlina nnyo bwetaavu bwakusika muguwa naawe naye omutimbagano gusukka kukubaako byotundirako kyokka ate naawe tobitundirako otundirako fiiringizizo otundirako bukaba ate ffe oyagala abaganda abakugoberera obanga gwe alina okubeera kabaka afuuwe kuba gwe mukulu waffe kamange gwe mukulu waffe ffe tutwala ki kati gwe sooka obeera ekyokulabirako otulagireko byotundirako kutolina bye wasoma kutolina mirimu gyo nodda kuli kiraluma wefudde Uncle Chuni wefudde Ssenga Ssebbanga wefudde kazanyirizi Dickson Owewangu Paulo gwe yayimbako mu kiwennenya amazina tekiwooma mukama wange si mutima mubi sikuyisaamu eggaali nze si wente wembisaamu eggaali gwe sikkwatangako nze nga ngambye nti kati ngenda kukuluma gwe sikkwatangako era kineewunyisa nnyo okunyonyogera ate n'okaaba bwe bali kuba lw'oliseka wamma kantwalira ennyaba ekiwalume kye n'ekkooti ya ssebe mu bugumyeko abampa ebyange nga baali ku nsi ne mbeebaza
N'ebyange ntemamu nga birabaana buli omu n'akakawatanyizeeko ebisigaddewo katubiwuute nanfumbira. Ebyange bwe bijja nti biggwa byokyawe nafuna nga wondi mwangu kujja tuwaye ebituluma.